tubaniriza nnyo mu Uganda ya leero. Njagala obbangirira bannaffe abasundu sex change. Sundu sex change bano oweza ensimbi ng'ova bweru okuva ebweru zituuka direct ku mobile money y'omuntu oyo gw'oba okoze ki gw'oba oweereza. Tubasaba mubeeyune bw'ayagala ennamba yaabwe oba okubako nekyo beebuuza ennamba yaabwe bwelyawo ku kantu akatambula wano ku screen. Ennamba yaabwe eyo ogenda baweereza WhatsApp era woba osobodde direct call osobola obbakubira nabasobola okuyamba okubuulira enkola eno gyekolamu. Sundu sex change baluddewo wano e Uganda nga bavungisa ssente naye tekinologiya engeri gyagenda akyuka babadde baweereza ne ssente ne basalawo enkola bagigonzeemu era woweereza ssente zituuka direct ku MTN mobile money, Airtel money ne M-Pesa. So mugenda maaso n'okozesa bannaffe abasundu sex change be batuusaako emboozi yaffe enjawulo omulundi guno. Mu mboozi gye tuleese wiiki eno jjukira wiiki ewedde twali tugenda kwogera ku kufa kwa Lwomwa ate ne wayingirawo ebintu bya omukulu Mathias Mpuuga ebitanaggwa bulungi naye Mukama ate n'aleeta nti mu wiiki y'emu olukwe lonna olw'okutta Lwomwa ne luzuulwa omupanga engeri gye gwajjamu. So kyetugenda otunuulira wiiki eno tutegeere omusango guno gwe bwogerako gwavaawa ate ono afuna atya obujja oli yalina mululu oba nedda. So leero akandete mukulu Kabuye atuwabulemu ku nsonga ezo ye nga bw'aziraba. Mukulu Kabuye osobola okubuuza ku batulaba. Mulungi abannaffe abatulaba n'abatuwuliriza nate Mukama mulungi okuba nga tusisinkanye sana gw'olwaleero. Pozi ensonga ya Lwomwa ono mubuze abantu nja bategeezaako bwe nti ebiseera ebisinga obukulu bw'ekikoobo bwava ku bantu abalinga batandika ebika ebyo nga bw'ofa omwana we akola ki asikira kati kyebayita obwensikirano nga bw'ofa omwana we akusikira. Kati ekiseera kyatuukanga olinga yazaala famire ng'eweze omu n'azaala omwana ate mukulu w'ekika n'atakola ki n'atazaala ne baleeta omwana wa muganda we n'akola ki n'amusikira naye era ng'ajjira mu layini eyo musige. Kati ensi yagendanga ekyuka ebiseera ebisinga ebifundiko ebyo byabula ne biwabanga okugenda mu bantu abatali batuufu. Ebiseera ebisinga edda ensi zaabanga zakulwana kasita ensi yalwananga ababunyolo erumbye Buganda bali mu kulwanagana. Kabaka yakunganga abasajja bonna bagende n'abaami b'abataka bagendanga. Kati wasiŋŋaananga oluusi nga famire emu bonna bali mu layini eyo erina okubeera ki bagenze mu lutabaalo ne battibwa. Kati bagendanga okudda nga bonna bali mu layini entuufu bakoze ki battiddwa. Kati oluusi waabangawo omwana nga naye muto kati nabana ababeeranga bakatikkiro b'ebika bana babeeranga okumpi nabo beeyagalizanga kitegeera era bwe baamalirizanga nga bakyusizza omwana tebamukoze ki tebamutaddeeko ne bateekako ate layini endala. Abalala babanga bakulu b'amaanyi baami b'amasaza abalala babanga bakatikkiro abakabaka obuyinza yabwina yalagira bakyusanga ebiki kati njabba waayo kasinali yakamu abantu tebatatera kwagala kwogera ku mulembe gwa Kabaka Kimera nga ava e Bunyolo. Abavubuka be yagenda nabo abamuwerekera okuva e Bunyolo be yagenda nabo e Bunyolo. Kalemera be yagenda nabo ne basigalayo ne basigala ne Kabaka Kimera nga amuzaddeyo bwe yali ajja okulya Obuganda bwe yajja nabo abavubuka abo abasinga batuuka eno ne bakwata obukulu bw'ebika ne babeera nga bakulira ebika. Kati okugeza ekyanga ekyengeri Kasujja yatandika na Kabaka Kimera aliko layini eyo. Kawooya bakazi Lwendo yali akulira ekika ky'engeri era nga yazaala Kasujja. Naye omwana bwe yajja ne Kabaka olw'okuba yali ayiza Olunyolo ate amanyi Oluganda yavunulira Kabaka buli kimu okumutegeeza ennono ezikwatagana mu Buganda n'abeera muganzi nnyo n'amugyako n'erinnya lya Kibirige n'amujjako n'erinnya lya Kibirige n'amutuuma Kasujja kitegeera. Yamaliriza kutta ekika ky'engeri era ne Ssawa Yalube mukulu w'ekika eyandibadde nga kitaawe Kawooya omukulu w'ekika kati ate yafuuka mukulu wa Ssiga. Kati ebyo byalingamu. Kati ebika bingi byajja bikola ki bikyusa abantu abo abatali batuufu bagenda bakwata ki ebika ebyo oli najja n'abeera omukulu w'ekika.
abamu emisango bagenze bagiwoza ne bagijjayo okitegeera abalala ebika kyazzanga omusango kabaka n'akiwera naga nti kakati ab'enjovu mwenna mugende muttibwe kubanga mwazaala kabaka kagulu okitegeera kati ab'enjovu okufikawo ne badduka ne beekweka mu beffumbe ne bafuna amannya g'effumbe kati emyaka gyetoloolanga nga batambulira mu ffumbe paka kabaka we bwe yafanga kati baalinanga okudda bawaaba omusango bakomyewo ekika kati ebika byagenda bikyankalana ku ki kati nze ku kika ky'endiga kuba nze siri musazi wa musango oli annyonnyola nti bano ekifundikwa kye kyabula jjajjaawe yalina okukitwala yali mwana muto bano be baawa obukuumi ab'amasiga abasatu bo ne batandika okweronda nga obukulu ne bubanyumira ne bagaana okuzzaako lwomu omutuufu bo ne batandika okwegabira ebiki ebifundikwa ngono bwavaako oli yadda mulayini eri yaddako okitegeera obukulu bw'ebika ne babutwala kyolabira ddala nga nakyo kyabuyaayi nti ekika amasiga asatu gegavaamu abaki omukulu w'ekika emumanyirira namusota amanyeri ani ono bw'amala nga oli agenda okulaba nti nakyo kiriko obuzibu lwaki tebabuuza lwaki galina kuba asatu okitegeera kakati nze obuzibu bwona wengenda obuteeka ekisookera ddala abantu abasinga balina emisango omusajja ono tabula alina omusango ogw'okutta teriyo muntu yateekebwawo awo alina okusalawo ku bulamu bwa banne okitegeera ate kasajja katemu yandirwanye nga we yalwano mu kooti ogwasooka n'addamu n'agamba bannange omusango gwange olw'ensonga lwaki nkugamba ebitole by'emmere tebikussa munno kuba abo bafiirira abakulu b'ebika bafiirira biyingula mu nnimbe nti yawa obukusa olumbe balwabye ne bamuwakkira ennyamba enfumbe okulya ennyama munange abantu abamu balowooza nti Buganda erina ssente ez'enjawulo zegabira abakungu famire yo bw'oba mwavu era ne buli obukulu bw'ekiko osigala oli mwavu kuba kitaawo teyakuteekateeka kusoma kubaako by'osobola kukola kubaako by'osobola kukozesa bamikwano bano abalala abali mu gundi mu tuluba lyerimu kati bo bano batuuka okulowooza era bw'osigala oli mwavu ne bw'obuli osigala oli muki kati akasajja kano ng'ogyeko mu bya ssente ne mu by'empisa kaavu kampisa era nsaba amateeka gakakwate gakavunaana omusango gw'okutemula munne waabwe oyo y'omu owokubiri ndi mweraliikirivu ne kkooti ya Kisekwa nti enguzi eyava mu kkooti za gavumenti za Uganda yamala n'eyingira mu kkooti ya Kisekwa nti bwe kiba ng'omuwandiisi wa kkooti ya Kisekwa oba omukubatula ku lukiiko y'omu ku bavunaanyizibwa ng'ate yaliwo ng'omusango bagusala newankubadde obujulizi tebunnavaayo naye bw'aba nga y'omu ku baatula mu kkooti kuba ate baamala muyita ate ne balyoka bajja balangirira kati kitegeeza yandibanga y'omu ku mutume yagamba bakufunira kati kyewuunyisa ate naye weerungujja kitegeeza kati ebika byonna kabaka kyetaagadde atunule emisango egisaliddwa gitya mu kkooti ya Kisekwa ekyo ng'okivuddeko ekyokusatu omuntu alina omusango omunene omulala gwe sisobola kumuggyako kati abo ababiri kkooti ya Kisekwa oli tabula bonna balina emisango owokusatu ye mubuze eyafudde bosa ayabaddeko omutaka eyaziikiddwa oli musajja mukulu emyaka ogenda mu 7 bakuwawaabidde omusango mu kkooti ya Kisekwa ekukusalidde tisiggulwamu omutuufu negukusinga wasoma otegeera ne kubasinzidde ensonga z'okukola ki z'okukusalira ate olina ekimala oli musajja mugagga ofiira ki ebiyingula by'ennyama ebyakusiza musajja gwe oli musajja mulokole kuba sabadde agasabira wakayiwa pasita kayiwa namirembe kitegeera oli musajja mulokole ekisooka mu balokole mwawukana nnyo n'ennonozo by'obuwangwa okitegeera temukkiriziganya na byabuwangwa bya Buganda wasalawo n'ogamba nti oli mulokole ki ekikussa ng'olwanira embeera y'emizimu kati egyakusiza okusikira emizimu okusikira abagenzi olwanira ebifundikwa musajja gwe wafudde naye kiki ennyo ky'obadde ofa musajja mukulu oli mugagga olina ssente oli musajja mulokole tokkiririza bya buwangwa bakututte mu kkooti ekyo kyokka nga temunagenda na mu kkooti ya Kisekwa bawandiwulidde nti waliwo enkaayana
gwe musajja omulokole wandibadde okita ku ssente z'olina era naawe obadde ofiira biyingula bya mmere n'emiwumbo gye babawa mu nnyimbe. Kyokka nze ekisinga okunsesa nga ntunuulira ensonga eno nti ye kennyini ate eyakoze obutemu era we bazzeemu okulonda tebajje mu lunyiriri lwe anti bano baajulira okitegeera bano baajulira babadde tebasobola kulonda eri nga bano baajulira baajulira kabaka yagaana osala omusango baajulira okitegeere naye nkunenya musajja gwe yafudde oli musajja mugagga oli musajja mulokole oli musajja mukadde emyaka ogenda oli myaka gya kawungeezi bakuwa wabidde omusango mu kkooti ya Kisekwa gy'okkiririzaamu nti oli muganda kabaka yabateerawo kkooti ye bawozesa era yewozeseza ne banno bamaze okukusinga ojulira biki kiki kyofa mmere ki gyobadde tonnalyanga eyakusiza ebyo tolaba nti wagenze mu byafaayo nti wafiira mmere kuba obukulu bw'ekika tewali musaala gwe basasulayo kulya mmere kwe kubassa kwe kubattiŋŋanya nti omukulu w'ekika bw'atuuka mulumbe bamuwa ensisiro eyiye ne seppiki y'ennyama eyiye okitegeera kyekibassa musajja mukulu ki kyobadde toyina ekyakusiibuza obulamu bw'ensi kwegamba naawe musango kati obulwako ne bw'osaasira okitegeera nti nayo kennyini musajja mukulu omusango gwakusinga lwaki wajulira wandibyensonyi ebyensi byansi kyokulembeddeko kikulembeddeko ofiira ki ng'olina abaana n'abazzukulu kubanga oleyagala okulya emmere naawe ofiirawo gasifa ku bukulu bwakika kuba bajja kumpa emmere okitegeere kati ndowooza olaba abafamire bo bebaleetedde okwennyamira n'ensi yonna okutuuka okulowooza okweraliikirira kati tutunuulire bano abagunju oyo nga mumaze omuntu alina omusango omukulu ye kabaka ekyo oyagala ogaane oba oyagala kabaka oba tomwagala oba tokola ki bagamba n'owuwo omusalira omusango ne gumusinga n'omuliyirirako kabaka yasinga era yeyavuddeko obuzibu obusinga okuba obunene bwekubeerawo kkooti ya Kisekwa kabaka yagiteekawo bw'esala omusango bajulira wa kabaka yasembayo kabaka emisango gy'atuuza talinamu musango gwa kubba ttaka gw'atuuza tatuuza musango gwa butemu tatuuza musango gwa kalebule kkooti ye ekola ku musango gumu bwe guti gw'abakulu ba kika kubatawuza Buganda erina ebika 5 oba mu 2 kitegeeza gye misanga ebika bya misango 5 mu 2 gyalina okukola ki gyalina okutunuulira si buli kika nti kitukirina omusango mu kkooti era ojja kusiŋŋana nko bika 5 mu 2 oyinza okusiŋŋana ebika nga 15 bye bikola ki bye birina emisango ne bw'obeera osazeewo buli luvannyuma lwa mwezi otuuze omusango gumu kabaka nsonga ki gy'atuwa ng'omusajja yawangula omusango mu mwaka gwa 2022 ne bajulira mu kkooti ye nsonga ki gy'atuwa emumazisiza emyaka 2 nga tawansalawo yamulaba nga wange anti yandisaze omusango ne gumusinga negumusinga n'akitegeera nti talina okitegeera kubanga kkooti ya kabaka yesembayo ku nsonga z'ebika singa kabaka yatuula mu musango n'agusalira gundi onaani ono tabula ne bamuga nti kkooti ya Kisekwa yasala bubi nze ngenza okutunuulira ng'eno bbosa ono aliko gundi omubuze bbosa ye mutuufu tabula yali talina wajja kujulira walala kuba yanditegedde ne bw'anatta bbosa layini ye tegenda kuvaako naye kabaka asooka atuwa ensonga lwaki teyatuula mu musango gw'abasajja bano n'amalawo enkaayana ye yavuddeko okufa kw'abano kubanga era mu Buganda waliwo olugero lugamba nti ogutaggwa guboolanya abataka okitegeera guba musango ogwo omusango ne muwoza omusango mwaka ne gugwa mwakoppa enkola eri mu central government ewozesa emisango gy'ettaka emyaka 2015 eyawaaba n'afa nga tafunye bwenkanya mugikutte mugitadde emmengo temulina misango mirala gye mulina kukolako egyo gyokka gye emisango egiriyo tutuuka okulowooza nti oba olwokuba omusajja ono yattiddwa omusajja mugagga alina akasente ke yateekayo omusango guleme okubaawo nsonga ki ebagaana ng'emmengo okusala emisango egibaleeteddwa mu kkooti ya Kisekwa Kisekwa gisaze kabaka musonga kyekutwaza emyaka 68 nga tosalanga musango okukuleeteddwa mu kkooti yandigusaze kubanga kkooti ya Kisekwa n'ategeera nti si ye mutuufu oba ye mutuufu bano ne bavaaku ye baviiriddeko okuttiŋŋana era omusango mu kkooti y'ensi tabula ajja kusibwa mu musango naye mu kkooti ya Katonda ey'eggulu kabaka yalina omusango eyagaana okusala omusango guno eyagaana okutuula mu nsonga zaabwe bw'obeera n'abaana b'ewaka ne bakwatagana nga balina kye balwanira ne bakaaba ne balwana tabula bamutuuza nako yeetuuza yafuna gurupu yeemutuuza
sijja gamba nti bamutuuza kati yagenda ku gundi yagenda ku lusozi lwe lumu ku lusozi olulandi kakati ebika bibeera n'ensozi ez'enjawulo kati obuzibu bwe twasinga okusiŋŋaana nti osiŋŋaana ekika nga kirina obutaka bwa mirundi ebiri omu asobola okukulira wano omulala ereefuga eri okitegeera nti ekyo nayo nsonga nkulu nti kati ffe mubengeri gye tuziika bakasujja ne busujja ate osiŋŋaana layini efugawo ate nga si yevaamu kasujja bibaawangula okitegeera nti ne kasujja bwabula okutuuka omutwala eri muziika lubeera lutalo tebaagala aziikibweyo naye ate nga mu buwangwa walina okukola ki naye nga abaddukanyaawo walala okitegeera kati ebyo bibeerawo omuntu asobola okwetikira nga bwolaba ebusoga bakyabazinga bwe beeteekako ono nagamba nange nayafuna ababeere bajja ne bamutikkira naye ng'omutuufu asigala nga waali naye ng'obuzibu bonna obuliwo buli ku kabaka talina nsonga lwaki gyasobola tuwa lwaki teyatuula mu nsonga za musajja ono okumala emyaka 2 yandisaze omusango yandizituddemu omusango ne gusinga omusajja n'amuga nti gwe tolirwemu omutuufu okitegeera kuba oli yali talina gyajja kujulira yanditegedde nti ne bw'anatta munne tajja kukola ki talina kyajja funa webale nnyo kati kabaka yeyaviiriddeko okufa kw'abantu okugaana wakiri wamutta n'amutta nga afunye ettima nakasajja nti naawe tojja bbirya okitegeera naye kati kabaka yeyaviiriddeko ensonga y'abantu singa yasala omusango ogwo bantu tebandikoze eki ekyokusatu kiba kyafuna ekyokuna ekisembayo nja kutegeeza gavumenti nayogera ensonga eno nti gavumenti ebeere neegendereza nabagamba nga amasasi gano gakubye biseera bya kaweesa eyo nsonga ntuufu nnyo biseera bya kaweesa naye mbaga nti abantu bano abakubye kaweesa obuzibu bwe batuleetedde batandise ekintu naye mbagamba gavumenti yegendereza ennyo enoonyereza abantu bano bakwate bwe banaaba nga bavudde mu gavumenti ng'abantu abamu bwe balowoozesa nti badde kaweesa naye mbagamba eyo ensonga gye mutaddewo essuula nkyamu okitegeera oli mutuufu kuba okimanyi abasinga obwanga baali babutunuza gavumenti nti gavumenti etandise okulumba abantu ba Buganda anti kati buli afa bagamba gavumenti yemuse kyenakugamba nti baddamu ne bagamba mbu ate ADF nagamba gavumenti nga bali mu kugamba nti bayiga bamukubye ADF yemukubye Sekakirya bamukubye ADF Kagezi bamukubye ADF Kaweesa bamukubye ADF nengamba gavumenti yandifubye nenoonyereza okumanya baani abakola ki kuba kino enkola gye batandise mbi olw'ensonga nti abantu bafunye okutegeera kati ababi nti osobola okukola ekintu ng'ekyo nutta omuntu n'okola ki n'ogenda okitegeera nti ono yakitandika naye yali akitandika teyamanya nti yakitandika nti kijja kuvamu obuzibu nti kati yatandika okukola ekikolwa kino nga tabakirya tabakaweesa ekiseera kijja kutuuka bakuba omwana we gwazaala oba bamukubira ekitaawe nga bamukubye balala ekyo nakyogera nga tutandika naye ngamba ekintu kino kibi abantu bwe banaatandika otegeera nti osobola okufuna emmundu n'okwata pikipiki n'ogenda otta omuntu n'okunumba n'ogenda mugenzi ne ripooti n'etevaayo kijja kubeera kyabulabe nnyo nti Kaweesa bamutta n'ogenda okwata n'abaana abato n'obateeka ku g'okutta Kaweesa essomero ddamba n'oliyoola abasomesa maddalasa n'abakyala kitegeeza obujulizi bukubuze bano abasse bakulumba basigadde baki nti kati essaawa yayo tojja kuŋŋamba nti omuvubuka ono ow'emyaka 19 gwe baakutte eyasi we battira Kaweesa kati emyaka 6 egiyise yayina emyaka 10 n'emeka 13 kitegeeza teyali ku layini y'abatta Kaweesa kuba kubaalaba wali abasajja abajja okutta Kaweesa nemwali mwana kubaalabako kitegeeza yafuna okuyiga nti yategeera nti osobola okukwata emundu n'ogenda otta omuntu n'okwata pikipiki n'okola ki n'ogenda ono omwana muto teyaliiwo kitegeeza eyo ensiga abaagitandika baatukola bubi nti kati abantu bangi abakola obutemu obw'enjawulo ne mulowooza nti be bali nga yenkola gavumenti mukomye omuze gw'okulogeranga nti ADF yesinga temunnakakasa kuba kati bano ba ADF siba ADF kati ojjawo obukakafu nti bano ono gwe batandikiddeko okutta bayinza okuba batta dda ekyokubiri waliwo abaalabira ku bano era bajja okugenda mu maaso nga bakola ekiki kuba nze tujja kukkiriziganya nti ono eyasse mwana muto ebbanga lino taliruddeemu ate era nayo oyinza okusiŋana nga kwagala nsimbi kwe kwakoze eki kwe kwabireese era noono eyattiddwa bano ababiri abazze kuba omu bamuttidde omulala natakola ki ono era omuvubuka eyafudde oba yeserunkuuma era naye sijja mulumirirwa nnyo nti yafudde mu myaka emito omuntu ng'oyo aba yeetaaga n'awummula olw'ensonga gy'akoma okkula n'okusaanyawo obulamu bw'abantu
n'omuze aha so kati bwabeera nga gwe mulundi gwo ogwasoose Katonda yamugeredde kyabadde kituufu ye n'akola ki n'agenda noono munne gwe baakutte era njagala bamuwa ekiwunizo tebamusaasire olw'emyaka ku myaka gye 19 gy'ayina mbadde njagala singa nze badde mulamuzi bamuteekeko emyaka emirala 5 mu kkomera aligenda okufuluma nga wa myaka 69 oyinza okulooza abadde bafiirire oyinza okusanga badde bafiirire emitwalo 5 ajja kuba njagala tumalirize emboozi ajja kuba kyengezaako okugamba nti mu myaka eba naamusiba n'afuluma nga wa 69 ajja kuba takyasobola kutemula bantu balala so kati n'olwekyo gavumenti mwebeereremu abantu bamaze okitegeera nti osobola okukwata emundu n'okalakala n'okola ki notta omuntu mujja obwanga bwe mulowooleza buli afa nti gundi yakola ki yamutta. Njagala tumalirize nga mbasaba mmwe abatulaba mugende mu maaso n'okuwa endowooza yammwe mu komenti mwe mulaba gye tugenda oba omukitunuulira omuze gutambula omuze gugenda gulanda ate nno tusinkane mu mboozi yaffe eddako temwerabira genda mu maaso n'okukwatagana n'abaffe Abasunduse Exchange